Officially, omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga amaze n'awaayo ddamula ya Ssaabasajja Kabaka oluvannyuma lw'okuba nga akayiseeko emabega awo ng'omukulu ono yalemera okuwaayo ddamula. Olunaku olwaleero yeevuddemu n'agamba nedda kampeeyo ddamula kubanga emyaka gy'atutte wano gibadde miyitirivu era nga agiwadde mu kitiibwa eky'amaanyi, naye amawulire ge tufuna gatulaga nti kubadde kukaka kwa njawulo. Ssaabasajja Kabaka agezezzaako nnyo mukonvinsinga, agezezzaako nnyo okumubuulira ebigambo naye ng'omukulu tawulira paka olunaku olwaleero. Ate omukulu we yeevuddemu n'agamba nti sirina kyakuzzaako okuggyako okukwata ebintu by'abandi n'embizaayo, era bw'atyo n'asitukiramu n'akola ekituufu ky'alina okukola, ng'era ekisigala nga kimuweeseza respect ate nekisigala nga kitambuza ensonga. Baganda bange, mikwano gyange, bino byonna biva mu Bwakabaka bwa Buganda era nga twongera okusabira ennyo Ssaabasajja Kabaka kubanga bye tulabanga ebitasoboka bitulabanga ebitono, ate munnange waliwo abantu abazimbya ensonga ne babifuulira ddala ebintu ebinene. So twongere okusabira Kabaka waffe, twongere okusaba Mukama amutusaasirire, amutukuumire era amutukwatireko. Bingi nnyo bitambula, bingi nnyo biyitiŋŋana, naye ffe tulina okukkiriza nti Katonda ali wamu naffe. Kasita n'olwo luwedde, Katikkiro Charles Peter Mayiga ddamula agenda kuba agiddiza Ssaabasajja Kabaka, ate tufune Katikkiro omuggya. Ndowooza essaala y'abangi kye mbadde musabirira, katusuubire nti tukituuseeko era tusuubira nti buli omu waali musanyufu, buli omu waali ali fine era buli omu waali awulira nti ali satisfied. N'alimba oba n'abawulira nti nva mu nsi endala etali Uganda nga bagambawo nga bateekamu wali kwa live nga bateekamu amannya go nga gabalaga walinnya emigundi enyonyi yagenze egindi n'ekoma egindi n'obuuliraawo nga batandika okukola zoning nga mwanjo nebadde kuliraana Uganda era omanya tukoze ki wayingidde. Kati ekirala kye bakozesa ojja sanga omusajja nga yakwetegekeddewo omukazi akugamba okay no problem ova ku holiday wa n'ogaana okwogera ng'agaana please let essimu yo oba tuwe ku bank statement yo. Bw'ogaana ogiwaayo bo already baba batandise okufunako ebibuuzo. The moment bawe essimu ne bakebera bank statement yo ng'eraga nti wakoze transaction ku ATM yo ng'ebalaga ova Uganda. Ekyo kiwedde. Kati awo mazeo ngenze ku bano abasaba asylum abasaba empapula. Muganda wange yenna ng'ogenze ku interview ey'empapula zo, making sure nti ebigambo by'oyogedde mu interview esoose byebiga byogedde okwogera mu interview ey'okubiri, byebiga byogedde okwogera mu interview ey'okusatu, probably n'ey'okuna. Omuzungu bw'akubuuza ebigambo ebisooka mu interview esooka addamu n'abitwistinga mu katono okwagala okufuna reference y'ebigambo wasooka omugamba abikyusa mu katono. Kasi tokyusa statement abasinga obungi mufu empapula zibalema lwakukyusa statement. Stick oba sigala ku bigambo woyogera ebyatandikawo interview yo byebosigalako mpaka kasi tokyusa statement mu application yo eyasayiramu, kitegeeza bagenda kuba bakujjamu automatically nga tomanyi. Kati njala kuga muganda wange gwali ku interview ez'empapula, omuzungu akubuuza ebibuuzo ng'ayagala kukemaakema kumanya statement gyewasooka okukola ekwatagana ey'okubiri, ey'okubiri ekwatagana ey'okusatu, ey'okusatu ekwatagana ey'okuna, oba sinakindi bamanyi n'okkuba essimu n'akubuuliza ku ssimu. Kati gwe musajja ate oba asuze okoze ng'okooye oba asuze mu bwenga bukkubye bakubuuza statement oyogera birala ye nga n'otusinga wansi ogenda kulebaga we are very sort ofunye empapula ng'ogakye ekyambaddeko nga tosobola kukitegeera. So consistency kintu kikulu nnyo. Beera soba ng'olindirira ebintu ebyo, others mutabikole mujja kwekanga nga abasajja batandise bafulumya mpola kubanga system yatandise. Gwajja kubuuza irumbu yatuula ettake ebintu bina bitegeera atya. Maze emyaka ku internet 7 nga boy information kitegeeza nkola research ate nfuna reference n'okuva mu bantu abafunyeeko obuvune ku bintu bino.
naye bw'oba toyagala kuwulira ekiri atabala kyekirya n'asigadde waka mujja akajanja kamwe n'obusiru wammwe ne mubutwala mu bazungu ne muwuliza nti abazungu basiru omuzungu amanya buli kimu kyakola era akibala bulungi nnyo bw'onooba toyagala kuwulira bye nkugamba oli waddembe okukola bye byagala ekinaddako ojja kiwulira ekigulolo gye kiwudde katugende ku vidiyo yatuleese alright vidiyo egenda kubeeramu bitundu bibiri ekitundu ekisooka kigenda kubeera kyemmengo mu bimuli mulange then tugende mu kyebyobufuzi kati njagala ompulirize bulungi nnyo mbalamusizaako omulundi ogwokubiri mwenna bannayuganda era abalangira n'abambejja basavu ne bannaava nnaku z'omwezi ziri 9 ezakumuka ku mwezi ogwokubiri mwaka 2025 nsaba omuntu yenna ali kumpi ne Ssaabasajja Kabaka munnomere kutu amugambe nti omukulu azze alina ebyo byayagala okugamba alright ennaku zino zonna nzize naddala program emuli mu Bulange Mmengo nga mbagamba biki ebigenda mu maaso mu Buganda amu nga mbiyita bya kusaaga naye wetwogerera ndowooza bitandise okubanga biyina webitandise okutuuka ndi wano kutegeeza abaganda mwenna nti musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka era musabire Obuganda waki wetwogerera olwaleero ebintu bingi ebiyita mu nkuubo ebitategeerekeka muddemu musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga nti mukulu Kisawo Vuga Salimu Sale musajja Omusomaali ne mukulu we Yoseti Bahabula tabasira mutabani wa Kalekezi beefudde ekizibu mu Uganda nyongera okubajjukiza nti Obwakabaka bwa Buganda saako n'empewo za Buganda wattu zaaseetuka dda ne ziva ku Museveni naye abasajja bano batandise okuzunga bazunga banoonya buli kimu ekibataasa tebakiraba wetwogera Yoseri yalabiddwako ng'ali ku ngoma za Buganda ali ku ngoma akuba asaka maanyi agamuddukako wano wetutuuse nno ali ku maanyi asaka maanyi aganoonya ne takyagalaba ali ku maanyi agasaka ne takyagalaba mula bulungi nnyo oyo Yoseri Bahabulwa ali ku maanyi aganoonya ne tegakyakola ki tegakyasobola kujja kubanga empewo za Buganda n'empewo za Uganda zamuddukako dda wolabira ng'embwa egoba ow'ekiwempe kitegeeza nti gowe eddiba wattu yitawala bw'olaba omusajja mukulu abadde agamba nti alina amaanyi atandise okuba nti ate amaanyi aganoonyeza mu bintu by'atalinaako wadde amayitire ng'olomanya eyamwalula esiridde awo tuvuddewo mukulu Yoseri Bahabulwa ne mukuto Salimu Sale saako wasanya Kalo Charles Peter Mayiga ndi wano bategeeza mukulu Salimu Sale omusajja Omusomaali ngenda kugayo ekigambo kino lwali amanya genze lumbuye mmanyo mmanyi tuli basajja bannayuganda era tuli baganda gwe toliko nsibuko olinga kitengejja ne mukulu wo Museveni ye Munyarwanda pure ataliko wadde abuuza wabula gwe oli musajja Musomaali lwaki ensonga za Buganda ziteekamu ebizibu byo Salimu Sale oli musajja Musomaali alina okubeera e Mogadishu so si mu Uganda era so si mu Buganda va mu nsonga za Buganda nga nenda bugisimu fungize tuleke leave the matters of Buganda to Baganda because you are Somali Museveni leave the Buganda's matters to Baganda you are from Rwanda ompulya bulungi nnyo stop interfering with all Baganda issues you are less concerned lwaki mbaga ebigambo bino Jevudde katono nasoma waneguli ne bagamba nti omusajja Museveni ne mutowe batiisatiisa Ssaabasajja Kabaka ntitageza n'akyusa obukulembeze buli Mmengo bino nno lwali mugenda bbule ne mugenda kutya kuno Mayiga kwoli n'abasajja bokwe bali ndi wano bagamba nti ekintu kyonna ekituuka ku Ssaabasajja Kabaka mu mwezi guno oba omwezi ogujja bifunga tunatuuka mu gwa mukaaga mukimanye nti kikoleddwa either Salimu Sale wa Museveni nga Mayiga yakisponsalinga lwaki Ssaabasajja Kabaka wetwogerera essaawa zino okuva mwezi ogw'Ekumi saako omwezi guno ogwa January yategeeza yayita wasanya Kalo Charles Peter Mayiga n'amutegeeza amuleetere eddamula gwe yamukwasa wabula mukulu Mayiga ng'atunula mpwangali ng'embwa esudde ebyana mu kyolooni teyasobola kuleeta ddamula n'olwaliro ne wiiki ewedde baddamula bamukoowoola aleeta eddamula
Saalonga Mulengejja era yagaana okuleeta Ddamula kubanga Ddamula nababuulira emyaka giri egiwedde Museveni yalowooza nti Ddamula eno bw'agikwata asobola okusigala ng'alina amaanyi ga Buganda naye teyamanya. Bw'atyo Wasanya Carol Charles Peter Mayiga bwe yategedde nti Ssaabasajja Kabaka ayagala Ddamula ye nga tagirina. Omusajja ono n'akubira Mukama we Salim Ssere n'amugamba muyambeko okutegeeza Ssaabasajja Kabaka ob'omukangakanga ne Museveni balimu mugoba. Salim Ssere abadde ku masimu ga Ssaabasajja Kabaka ne Museveni nga bakubira Ssaabasajja Kabaka omutiisatiisa obutajja Mayiga. Mayiga era akola ekintu kye kimu n'asindika abantu nga basindikira Ssaabasajja Kabaka okumusaba saako n'okumutiisatiisa nti tageza n'agoba Mayiga n'olukiiko lw'Emmengo lw'ensonga nti Buganda bujja kuba busaanyi. Mayiga njala kubuuza Ssaabasajja Kabaka bwe yali akwasa Ddamula Salim Ssere Buganda Ssaabasajja Kabaka ku lw'Abaganda bwe yali akwasa Ddamula Museveni yaliwo Salim Ssere yaliwo n'ennyini kakomo waakakwasanga okazaayo bakakugoba enfunda 3 guno gwakuna okutte Salim Ssere omukubira amasimu omugamba agambe Ssaabasajja Kabaka obutamugoba mutiisatiisa azuula ne Museveni mugaa akubire Kabaka esimu otamutiisatiisa osindika abasajja bwe mubana b'Emmengo nga mutiisatiisa Ssaabasajja Kabaka mbo tebagoba Buganda bugenda saana omukulu olwo Buganda tebwasaanawo mu biseera magulu meeru gw'osuulire nti bw'ova mu Buganda ng'omubbi kiki ekikugaana okuva Emmengo nkugamba zzaayo Ddamula nga nabo gisimufungize. Ndi wano otegeeza Abaganda mwenna bw'obanga oli Muganda ng'okimanyi nti okozesa erinnya Buganda era ng'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka wangaale ng'oli wa kyalo oli wa Muluka oli wa Gombola oli wa Ssaza mutandika okutegeeza Mayiga nga nabo gisimufungiza azzeeyo Ddamula ebisigadde mujja bitegera Mayiga alemedde Ddamula. Mayiga atiisatiisa Ssaabasajja Kabaka ng'ategeeza Salim Ssere ategeeza Museveni nti bagaye Kabaka tamuggyako buyinza kuba bamuggyako Buganda egenda kutabanguka. Ani agenda ogitabangula? Mukulu ani agenda ogitabangula? Mumaze okubba ettaka lya Buganda temwagala accountability. Mumaze okutta abantu mu Buganda temwagala kubabuuza bibuuzo. Ensimbi za Buganda zonna muzibbi temwagala babuuza bibuuzo. Ssaabasajja Kabaka mwamulyamu olwo mwali mumusemulozo atategeera kati essaawa zino ojja kitegeera lwaki embwetenga omukira ng'esanyuse. Njala tegeeza Abaganda mwenna mufungize buli omu ku social media abawandiika amabaluwa abategeeza mwenna abeeyita abakungu ba Kabaka abeeyita abasajja ba Kabaka ng'omanyi nti okozesa ekigambo Ssaabasajja Kabaka wangaale okozesa erinnya lya Buganda n'ekyambalo kya Buganda kyonna kyekiseera mutandika okudimandinga Mayiga azzeeyo Ddamula wa Ssaabasajja Kabaka yagimusabe yagaanye amusindikidde abatamanya ŋŋamba bamukange kange. Kuno Mayiga kwoli n'abasajja bokwebali za Ddamula gye baakuwa ogizzeeyo ate lekera okutiisatiisa Ssaabasajja Kabaka. Omwezi oguwedde gwonna ogusiibye otambula eggana osiibye ogende Nigeria neewammwe e Tanzania ng'ogenda kuloga. Olina n'omumbejja gw'omukozesa Olungereza gwe nayogerako wano. Mukazi gwe kankugamba olwaleero ekikunywesa entabaaza bakadde neekutabaaza okutuuka okukusa okunzika ennenge n'ofuuka ekisikirirwa nga ggolooza okwetaamu okuloga Ssaabasajja Kabaka kigenda mukola omujjawo mwenna ensi ebalaba. Ndi wano otegeeza Obuganda n'Abaganda mwenna Mayiga bamugobye omulundi ogwokuna wabula atiisiza Ssaabasajja Kabaka nti bw'amuggyako agenda kulaba ekimufaamu. Bino genda Emmengo obuuza abantu bonna abali mu Buganda bakyategeera balina empeka emere bajja kutegeeza nti omusajja bamusabye Ddamula agiremedde olulumbi ye yabyogera. Saagala ogudde mu wingi ndala yonna oba mu mikosi emirala yonna bakamusaba Ddamula emyezi egi alemedde Ddamula kubanga tamanyi weeri. Museveni yagimutwalako kati ali mu kutiisatiisa Ssaabasajja Kabaka mbutageza n'amuzzaayo tamugeza n'amuggyako obuyinza mbw'akyalina ebyokukola bingi Emmengo. Mukulu buli mbwa n'olunaku lwayo tuyambuzeeyo Ddamula ogende wa kitaawo e Masaka gy'oba obeera Abaganda baviire tukkooye. Ekituuka ku Ssaabasajja Kabaka okuva guno omwezi bwe gutandise mpaka mu gw'omukaaga kyonna ekimutuukako gwe Sarah Kagere Agnes Nabaloga David Wasajja wagwansibirwa Kawuki Ndazibonye kanga basomera amannya ngaddemu. Nsaba okukulopera Ssaabasajja Kabaka abantu bano wammanga
eyayita Katikkiro asooka wagwa nsibirwa takwagala ng'olina obulamu. Wasanya Kaulu Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulengejja takwagala ng'olina bulamu. Mukiibi eyali omuwandiisi wo ataki bwakyama kati yafuuka ow'olukale takwagala ng'oli mulamu. Sarah Kagere takwagala ng'oli mulamu. Agnes Nabaloga takwagala ng'oli mulamu. Saako omusajja omutoolo Apuuli n'abalala tebakwagala ng'oli mulamu. Naye nkulayirira Wasanya Kaulu Charles Peter Mayiga bwe bakutenda okudduka toyita wa kitaawo. Abaganda mbategeezezza omulundi ogw'okuna baakugobya wazzemu n'osindika Salimu Sale ne Museveni bakange Ssaabasajja Kabaka. Saaka abantu b'osindikidde Ssaabasajja Kabaka ng'ogamba nti bamuwoyewoye aleme kugoba. Zaayo Ddamula Buganda si ya jjajjaawo. Nkwatiraako tebufuuka buki bumbula nyini kakombo akakusaba okamuddizanga. Buganda si ya jjajjaawo. Zaayo ebintu bya Ssaabasajja Kabaka ozze ebintu bya Buganda. Ekyo ndowooza abantu bakitegedde. Kati kankuloopere nno owulire kankuloope bulungi otegeere bulungi nnyo. Omwezi guno gwennyini oguwedde omukadde ogwa January ogw'olubereberye Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera. Omukulu olwo n'akabinja ke k'omanyi obulungi oba k'otannategeera. Bano tebava mu masabo ageesudde Buganda okubanga bakuloga n'okuggyako buli kimu ekyetaagisa bo basigale nga bavuga Obuganda nga baagala. Omukulu nabadde atambulira nnyo Nigeria, atambulira nnyo Ghana okuba nti bagenda okuloga buli kimu bakusse obaagala nga lukyasobola kukola ki kubaako kyokola. Bwe bamala okuloga bakolagana n'ebyokwerinda okuba tebakukkiriza kusinkana bantu era abantu babasinga obungi obuvunaanyizibwa obutakyalaba naawe bennyini abattiddwa manya nti abakirimu ke kabinja akali emmengo akabba ettaka. Era nsaba okukuloopera nti buli muntu yenna ajja gy'oli n'atandika okweyogeza ng'eyanobako nti munnange kuba mpola akuba owasa akuba owe akuba wumba engalo olwa Mayiga. Abo bantu ba NRM era bantu Mayiga basindise okuba nti bakwogereza oleme kumufuutula ate nga okusala wakukoze dda omusajja oyo afuutulwa ava emmengo naye akyalemeddewo. So Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutu nti bw'otakola kintu kino oba bw'otataasa Buganda okusinziira ku mawulire g'enfuna Baganda banaatera okwesala akajegere ku bigambo bo bennyini ate batandika okutambuza nti nakino kankyogere bulungi abantu bakiwulire bulungi nnyo. Okusinziira ku alipoota gyenfunye okuva mu Baganda ab'enjawulo ab'omunda ab'enkizo bagamba bwe bati abasajja bennyini abajja okugamba nti bakuwoyawoya olw'emeggoba Ssaalongo Mulengejja be bagamba Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka Obuganda yabutunda nkiddamu. Be bakusindikira okuwoyawoya obutagoba Mayiga be bamu be bagamba Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka Obuganda yabutunda dda y'ensonga lwaki tagoba Mayiga emmengaawo. Era bagamba nti ettaka lya Buganda lyonna weekobanye ne Mayiga okulitunda ti buli kimu okimanyi ekitali kituufu. Bakozesa enkola eya divide and rule ya blackmail okusiiga enziro balozesa Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka Obuganda yabutunda. Ekyo jagadde okiwulye bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka nkulume kuto kitegeere nti bennyini abakubira amasimu bennyini abajja okusinga bagamba nti munnange tokuba be bamu abava ne bagamba Baganda nti Ssaabasajja Kabaka yabatunda Baganda nga tebasobola kuva kubagamba endagaano Museveni ne Mayiga ze beekula ezibembola nabo of understanding okuba Mayiga ne Museveni mu bintu byabwe be bamu be bagamba Baganda Ssaabasajja Kabaka yabatunda. Kino bakikola okwonoona erinnya lyo osigale mu bbanga tewakyali muntu akulwanirira. Ssaabasajja Kabaka nsaba okutegeeza ekintu kino kikukke bulungi ku mmeeza yo okiwulize bulungi okyekkaanye. Abantu bano ye system gye bakozesa wabula ekisinga obbajja enviiri ku mutwe kwe kuba nti bagezezzaako ebbanga ddene nnyo okwonoona erinnya lyo n'ekitiibwa kyo ne buli lw'osimba okulabikako ate mwana attu abantu bakwagala okusinga bwe babalowooza. Y'ensonga lwaki bakyabuzibwabuzibwa ki ekituufu. So eyo ensonga nayo njagadde njikutegeeze ng'obudde bukyali. Katukkeko wano wansi mu kitabo.
mu nkola ey'okunyooma ssaako n'okusaanyawo ekitiibwa kya Buganda bikyagenda mu maaso era ng'okubyogerako mu Mmengo kiba kizibu nnyo okugyamu amazzi baba kuyisa bye baagala. Gye buvuddeho katono mu ssetteeserezo bamagulumeeru gwe baateekawo gwe bayita Parliament, bano bwe bayita okujooga n'okusaanyawo Buganda mu ngeri yaabwe esoboka. Gye buvudde katono wawulirako bulungi nnyo nga abasajja n'abakazi bagamba nti mufube okulanga Abaganda tebafuna nnamba ebasobozesa okulemesa ekirime kyabwe eky'emmwanyi okutwalibwa. Wiiki eno y'emu abasajja bennyini bayogedde ebigambo bino wammanga. Amateeka agaliwo agalungamya entambuza y'emirimu mu Paalamenti nga badde gakkiriza ababaka ba Paalamenti okwambala engoye ez'obuwangwa bwabwe era ababaka abava mu Buganda bazze bettanira okwambala ekkanzu ne gomesi mu ntuula za Paalamenti okukkatiriza ekitiibwa ky'ekitundu kye basibuka. Alipoota esomeddwa omubaka Abdul Katuntu ngono ye ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti ak'ebyempisa mu nnongoosereza ezitunuuliddwa mu mateeka agafuga Paalamenti. Abakulu baagala kuwera wambala gomesi na kanzu mu ntuula za Paalamenti n'ez'obukiiko. Alipoota eno eraga nti n'engoye endala ez'ekinnansi ezibadde zambalibwa ababaka nazo singa ennongoosereza zino ziyisibwa nazo zaakuwerebwa. Alipoota eno erungamya mu nnongoosereza ezigenda okuleetebwa singa omubaka yenna asangibwa nga ayambadde ekkanzu oba gomesi mu lutuula lwa Paalamenti ajja kulagira okwamuka olutuula mu bunnambiro. Alipoota ekinoganya kati ennongoosereza zino zireeteddwa n'ekigendererwa eky'okwongera okutereeza endabika y'ababaka era bonna singa ennongoosereza zino ziyisibwa baba yina kwambala suuti zokka mu Paalamenti. Wabula ye omubaka Aisha Kabanda ng'ono y'asomya alipoota y'abatono akubye ebituli mu alipoota y'abangi ng'agamba nti ebigendererwa by'ennongoosereza zino bigendereddwamu kulengeza okulembeze bwa nnono. Kati bali tukyalwanira ba hijabu bw'eddembe okwambala hijabu kati n'ekkanzu bazitwala ne gomesi bazitwala. Tosobola kugamba nti ekkanzu si kyambalo kya kitiibwa kubanga ekiri mu Paalamenti mubagwamu ebyambalo ebitali bya bitiibwa balekeyo ebyebitiibwa. Ekkanzu ekyambalo ky'otwala mu bifo by'osinga bya kika kya waggulu nnyo. Actually twandibadde tugitumbula. Ono agamba nti bo ng'abazzukulu ba Nnambi tebayinza kukkiriza bino okuteekebwa mu nkola na kuyisibwa. Bwe mama agamba buy Uganda build Uganda, buy Uganda build Uganda, oteeka kutumbula kanzu n'otumbulirako ne gomesi n'otososi suuti zokka. Ekifaananyi kya Paalamenti kyeri kikuba ekifaananyi ku Uganda kikye twagala erafaanane awalala. Actually twandibadde tugamba nti bulijjo mwambalenga engoye zammwe ez'obuwongo ezirabika obulungi okusobola okukuba ekifaananyi ekirungi awalala okusinga okuba nga tuziteekako ebitoomi. Alright. Ensonga eyo mwagiwulidde. Ndi wano okutegeeza bami ba Paalamenti bonna. Olukalu lwa Africa ng'omuzungu tannajja twalina ennyambala zaffe ez'obuwangwa n'ennono. N'ennyambala gye mutuusibako ey'abazungu ey'amasuuti eyo ennyambala yaabwe nga bo. Ffe tulina ennyambala yaffe ey'abaddugavu. N'ensi ezisinga obungi zirina ennyambala zaabwe mu ssetteeserezo zaazo ng'oggyeko mmwe abagamba nti mwasoma nnyo naye ng'okutegeera kutono nnyo. Ensi nnyingi nnyo mu Africa naddala mu maserengeta ga Africa ezikyakozesa ebyambalo ebyabwe ebyobuwangwa saako n'ensi nnyingi mu nsi ewasanga obuwangwa n'ennono. Zino ze zimu ku nnyambala ezisangibwa mu Paalamenti zaabo abakyalina obuwangwa n'ennono obw'abaddugavu obuli related ku bo. Obula bulungi nnyo bano bambala engoye zaabwe ez'obuwangwa. Olabye muno ayambadde suuti ayinza okuba nga ali omu ku bo naye nti babagaana kwambala ngoye zaabwe zaaki za buwangwa. Njagala kukulaga okira bulungi nnyo gano gonna amawanga gambala engoye zaabwe ez'obuwangwa n'ennono. Lwaki muwera engoye ez'obuwangwa n'ennono mu nsi yaffe? Ono nno ye yajjira ddala bw'ati n'agenda mu UN Assembly nga yambadde bw'ati bwe buwangwa n'ennono bwe. Yagenda mu UN Assembly nga yambadde bw'atyo kubanga bwe buwangwa bwe n'ennono. Ompulya bulungi, yagenda mu UN Assembly nga yambadde bw'atyo bwe buwangwa bwe n'ennono. Nabano bava mu Papua New Guinea era nabo bakaddugala bagenda mu UN Assembly nga bambadde bulungi ekyambalo kyabwe ekyobuwangwa n'ennono n'ebintu byali bagenda okwolesa mu lukiiko. Olwo bala bulungi nnyo bambadde obuwangwa n'ennono era abazungu be baali bambadde amasuuti gaabwe
obala bulungi nnyo abazungu bali bambadde amasuuti gaabwe naye nga bo abakyalina obuwangwa n'ennono bambadde engoye zaabwe ezaki ez'ennono. Kati mukulu we njagala okubuuliza kano akamanyira Kasumagizi eyalira ng'ate tewali muntu ayinza kuvaayo Mmengo kwogera nsonga zino. Emmengo mukolera ani? Era kansoke mbategeeze bannyabo ne basseba batategeera nsonga zino naddala bali ku social media bamu. Omukulembeze waffe ow'ennono era ffenna gwe tukkiriza mu Ssaabasajja Kabaka ndi wano nsooke mbategeeze nti Katikkiro yenna aba alondeddwa aba akiikirira Buganda mu mbeera yonna eba eriwo, era Katikkiro alina kubeera nga akiikirira Buganda. Kintu kyonna ekikosa ku bintu bya Buganda alina okuvaayo n'akyogerako oba n'akidefendinga ekitakolwa Mmengo. Ebikolobero bingi ebituusiddwa ku Buganda abasajja bano nga basiise kuba bamanyi kye bavuga. Njala bategeeza mwenna nti Buganda abakatikkiro bonna abaasooka basinga obungi temulowooza nti okuba nti tebaali tebaasoma kyekibafula mu tebaakola. In fact tugenza okukizuula ng'abeefula nti baasoma bakatikkiro abo be basinza okwolona Obuganda n'obusaanyaawo, era njala mukitegeere. Noono kennyini yeefula nti munnamateeka kyakoze Obuganda muli kikwasako emikono ebiri ng'amaze okuvaawo awo kubanga ayonoonye buli kimu na buli kimu akisaanyizaawo. Kale njala bategeeza mwenna abaddeeyo ne mwebuzaabuza ng'abafuka banaaba ku nsonga ezo. Njala bategeeza nti buli kimu kyegendeze nnyo kyemwogera olw'ensonga nti ensi weetuuse yakulwana nga bwe tulina okukola ki okulwana nga bwe tulina okubeera. Kuzimu ku nsimbi za Buganda zonna ezibbiddwa n'okutunda amataka waliwo okutyoboola amannya ga Buganda naddala g'amasaza agatandikiddwa okukolwamu bizinensi ekitaaliwo luli. We twogerera olwaleero wasanyakawo Charles Peter Mayiga ng'ayita mu